أرادوا أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. ثم أصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد صلوات رب سلامه عليه. وبعد الرحمن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير زاد التقوى. درس نقبة علمي في مقام الأول أقلا ونقلا واستراد الأحاديث. تقول لك زوامكم مسألة بإذن الرحمن سبروكوا باكو بيتون يوكا. نعم تشاركون سلو سلو بين الذي يعبد والذي يعبد. إن سلو سلو وكتوا سينزا نقبة كلش نقبة سينزا سبقولي إن سلو سلو وبير ياولا بين العبيد وكتوا بدوا بسينزا والذي يعبد ناين كلش وكسينزوا. درس ود مقدم عبد الفتح يليو نلم قنفو نمسابو كبان يحل محلي بإذن الرحمن شماني أوبك واتوك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة أقاول وكتوا سنزانا سنزوا قال مو ngeri ziri ssatu ngeri ziri mmeka ssatu. Engeri esooka byebyo Allah subhanahu wa ta'ala yeeteena nabyo ngera biyitibwa sifaat al-kamal al-jalal al-jamal, ebitende ebijjuvu ebirungi tuli ffenna era nga tetuyinza biteena na kitonde kyonna kiki kiyala. Omuteeko ogwokubiri byebyo abaana Adamu ebijja mu ntegeera yaabwe nga bo balowooza nti byagala okufaana n'ebyani n'ebya Allah subhanahu wa ta'ala. Eddarusu yaliko wano nga mbagamba nti Rabbuna tabaraka wa ta'ala yeeteena n'okuba nti Samiya awulira, Alim amanyi, Yara alaba, tufenna yatakallam ayogera, ng'ebyo byagala okufaana n'omwana Adamu byakola ki byayina kadaba wabula ng'ekitwawula ku ebyo ne Allah subhanahu wa ta'ala kyekiri ekigambo kya kamal. Kigambo kyaki kya kamal, obwogi mu bibye. Mujja kubeera mu Luganda, tujja kufuna engeri gye tulufunzafunzaamu. Mwasa ali wano baana abizza mu Lusoga, Allah yasinga okumanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutandike n'awali shubha. Awali ki? Shubha. Allah subhanahu wa ta'ala yeetenda n'okuba nti Sami'un alim. Innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a kulla shay'in ilma. Wasi'a kulla shay'in ilma. Okumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuba kumanya okubuna buli kiki, buli kimu ate nga tasoma. Ate nga takola ki? Tasoma. Nga tayina buyigirize bwonna. Allah we yeeteena nti Sami'a, manyi bagamba kitegeeza okuwulira okuli ku ddaala lya kamal erijjudde, nga so okuwulira ng'okuli ku ddaala ly'omuntu. Tutera okukuba essimu, si bwe kiri? N'oyogera nagamba jangu olunaku bwoti okana essimu netiwaka nekola ki? Nekyankanama oba towulidde. Wama okuwulira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuli ala darajati al-kamal, ku ddaala ery'obuki, ery'obwogi, ate erisembayo okubanga waki dya waggulu. Rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala yeetenda okubanga basir, alaba. Wabula okulaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala tekuli ku ddaala lyerimu n'ery'omuki n'omwana Adamu. Olwa hadithi Imam Tirmidhi egamba nti idha darabtum, mba mukuba oba mubonereza, fala tadribu lwajhi, temukuba feesi y'omuki y'omwana Adamu, kubanga ebimu omwana Adamu Allah byassa ku feesi ye tufenna yabikola nga bya muwendo, nga biri mu layini y'okuba nti Allah yeeteena naki nabyo. Oyogera ne Allah akola ki? Ayogera. Owulya ne Allah akola ki?
awulira olaba ne Allah akolaki alaba oyina amanyi Allah ayina amaki amaani wabula samaa'uka yanta okuwulirako gwe nga gwe tekuli ala darajati al-ilahi ku ddaala lyani kyekali akagamba akoogerwa ku beene nti maaso moogi kisigala busigazi nti maaso wabula obwogi alkamal mukulaba obwogi mukolaki mukulaba bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala tuli ku lusalosalo alfarqu enjawulo bayna alabid wakati wasinza tifenna walladhi yu'badu nayina okukolaki okusinzibwa ng'ekigambo kya Ibn Qayyim al-Jawz mu kwogera kuwulira kwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yasma'u dajiju al-aswat Allah awulira okuyuuguuma oba oluyogaano lw'obwama bw'amaloboozi ala takallumi al-hajat ng'obwama obumugamba ebyetaago wabula ng'obwama mu kwogera mukama ala ikhtilaafi lughat ng'oli ayogera mukama nga boogera mukama olwa ku nnimi ezaki ku nnimi ez'enjawulo fi amakini mukhtalifa mu bifo nga byaki kyemmanyi waliwo ennimi ezimu nga gwe tozimanyi si bwe kiri ate oli bw'ayogera mukama basajja nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ti aqaribu rabbuna fanunajihi Allah ali kumpi kyogere naye mukama Allah yuko karibu nasi tumunooleze Allah ali kumpi naffe we whisper to him Allah ali kumpi naffe twogere naye kama am ba'idun falunadihi oba ali wala tumukoole bukoozi nti owange Allah. Salamu alaikum. Nekiba nti omwanadamu ne waaba asabye mukama Allah amukola ki amuwulira ate nga asabye mu lucope omwana asaba mu lukalamojja omwana asaba mu lunyankole kuba samiya innama ilahukum allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a kulla shay'in ilma buli kimu kyonna kimanyi hata amanyi bagamba Adamu kyabagenda osaba Allah abakimanyi wabula abayagala kumanya bugunvu bwo nakutegeera nti okimanyi nti yekabejja omugamba ensongayo ban wabula Allah abamanyi obwetaavu bwo kati yenjawulo ate nze kyesigambye amanyi n'ebitoogerwa naye ng'akimanyi ebiri mu kifuba kyo nga tobyogedde nga tokyatudde tufena oja tamika kitu au jambo lolote toina kigambo kyonna kyokoze eki kyoyogedde bal rabbuna tabaraka wa taala ya'lam amanyi biddiq mukumanya kwennyini okwannama ddala ma yajiri fi dakhilik au fi dawakhirina amanyi ebiri munda muffe qabla an nantiqa ngetunaba kubanga tubyogera. Allah knows everything in our hearts before we to utter. Allah amanyi buli kimu kyonna ekiri mu nga tunakuba nti twasamya kamwa oba kuwandula nsonga yonna. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Amanyi abatunula n'amaaso ag'okwenyakwenya ne baseka abagala kye bayita amakwekansaamu kale ebyakatonda gyebiri n'okubasa mu kiti ng'embwa eyogereza abatunula n'amaaso agakwenyakwenya wama tukhfi sudur n'ebikwekeddwa mu bifuba oba kategerekeka nja tubisaanuse kawolawola kuba bintu bya aqiida si bya bugubugu. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه mukweserimu bifo byammwe mubyolesezza tekikola makulu totukooya obyogedde bata obikoze eki innahu alimun
bidhati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala anajua vile viliomo katika vifua vya waja. Allah amanye bili munda in the hearts of human beings. Allah amanye bili munda mbifua bya baki bya banadamu. Ebyo kabaka abimanyi. Gwe bimanyi kati yasmau ضجيج الأصوات أولي ولا ملروز الاختلاف اللغات نقولي كل مزاج إذا جولو في تكلم الحاجات نموقع بيتكم قبل جولو في أماكن مختلفة بفون قبل جولو. ابن القيم يقانت ولا يشغله سمع عن سمع ناتب زابوزب ورشق يبدا قامبتي مكاما أتاه رشيل يبدا تقزاتي تبارك اسمه وجل شأنه. Ate oluzungu yabadde ategeeza ki? Ibadur Rahman ne kibanga bimu ku nsalosalo n'ebiyinza okubuza abaana Adamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba Samia awulira. Ibn Qayyim yagezaako okuba nti asaanuusa mumanyi ba aqida Sahih Madarij wal Fawaid yayogera okulaga abaana Adamu tinedde eddala Allah abagambe nti awulira. Eddala ly'okuwulira kwa Allah twifenna si kwe kuwulirako. Coach, are we together? We are together. Now, example number 2 nga tujjawo ebibuuzaabuuza wakati awo n'okussaawo olusalosalo. Allah subhanahu wa ta'ala yeetenda okubanga basir. ويقام أنت من القرآن الكريم آية القرص يقام أنت يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. ekigambo shay'in kiriko التنوين kiri munawwana kitegeeza kyajja fi siyaki nakra tufiidu al-umum. abamanyi usul al-fiqh. Allah yagamba nti wala yuhituuna bishay, tewali kiyinza kugwawo kyonna kantu konna. Kale muntu kubanga yasigazza akanyama mmannyo Allah abakimanyi iye. Nga waliwo akakakampa akasigadde mu nnyindo Allah abakimanyi iye. Nga watawaazizza nene otamalayo mukono eno waggulu watandikira kabina Allah abakimanyi iye. Nti omuwala agenda mu nsonga ezisooka ekyo Allah abakimanyi iye, kubanga yagamba nti wala yuhituuna bishay'in. Ekigambo shay'in kiri munawwana kiriko tanwin, tewali kantu konna amna kituko, tewali kiyinza kugwawo. Any incidence or disaster or calamity kikiyinza okugwawo kyonna. ولا يحيطون بشيء من علمه, twakiyinza kuba kunyuma kiri mu kumanya kwe atenga illa bima shaa, atenga amaze kyagala. Yara alaba addabbatun as-sawda, ekiwuka ekiddugavu ala sakhratin almalsa, nga kiri kuki kurwazi oluki oluddugavu, tahta al-ard, wansi w'ettaka, fi laylati mudlima. Oba bitegerekeka mu kiro ekikutte ekizikiza, anaona kidudu keusi katika jiwe leusi chini ya ardhi usiku na katika giza totoro. Alaba ekiwuka ekiddugavu nga kiri wansi ku lwazi oluddugavu wansi w'ettaka. Tufena ate obudde nga buzibye mu kizikiza. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin, ekizikiza ekikutte nga kiddugavu idha waqabe. Assalamu alaikum. Ensalosalo zijja
akawakatirwa kajja akawula the membrane tifena ekyawula wakati wasinza n'alina okukola ki okusinzibwa abasajja bakufa bajja nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abakuraishi nga Allah amaze okuba nti amugamba abaddu abagambe tawhid kwa kimanyikiddwa nti wahyu al-anbiya obakaba bannabbi bonna kana munsabban ala tawhid bwali butambulira ku nsonga za kwawula Allah subhanahu wa ta'ala yowa Imam Sabuni yagamba nti anna ba'd al-mushrikin sajja bakufaru bajja جاءوا إلى الرسول بجى نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا لما قامت يا محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك سوكو تريد تتما تمر وتسانو سيزه ومنزه الله سبحانه وتعالى يعني أمن ذهب ومزاب هو أمن ذهب هو ومزاب أم من فضة روى مقود أم من زبرجب oba bamugwana fight oba mayinja gagitalinga aw min yaqut soko tuliremu Allah wa golodi wa feza wa uranium wa copper wa natural amin dhahabin huwa aw min fidda huwa aw min yaqut byonna ebitutawanya mu kutegeera enzikiriza abaatusoka mu bukuffaro abasalafu mu bukuffaro baabikola era baabitagaliramu nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah kwe kumussaako surat Ikhlas وقد تحدث عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد جميع صفات الكمال المقصود على الدوام Allah natandika okubanga saku nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okuba nti atemera abaddu bana balina omusinza naye alina okusinzibwa bategeere akawakatirwa ebyawula ensalosalo bayina alladhi ya'bud asinza walladhi yu'badu nayina okusinzibwa kyemba mumanya nti mwattu asinzibwa abamanyi buli kimu ate nga tasoma la yakhfa alayhi khafiya tewali kimwekwekako kati ne wajja kubisinga tugambe tuli kubitabula kubikola ki kubitabula nga twagala tubijjewo assalamu alaikum ne wajja okwogera ne wajja okukola ki tulabye okulaba netulaba okuwulira twifenna ne tulaba tugenda kulaba kye bayita okwogera waba mashayikhi bangi bajja wano bashi Abdurrahman Mukisa بالصديق ناصر المبيلي ناس ما آية ناقام انت قال تعالى الله يقول شيء يا قام ويقول جل وعلا الله قام الله يقول وقالوا لك الله سبحانه وتعالى سكوا بويتاف نقولوا قام انت نجاقل ياك سنت وبانتي نقولوا يقول انه كوغا كوا وجع وكوا مرض كوا برد تمنانge ennunye ennuma nina kansa empana mazinnuma شجع من هدية كانت الله سبحانه وتعالى يقول نعم وابولا رسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة يروي الترمذي والمسلم والبخاري في صحيحيهم بقمت إذا أراد الله أن يتكلم الله ويقلوا كوغلا يقول إيه يتكلم بوحي أيقول بوشي أيقول بوبكا nga message eyo edde eri abaana Adamu tufenna n'ebitonde ebiki wabula ate ffe okwogera kwaffe oba tosaba tufenna oba onnyonnyola omusawo awakuluma oba oyina bizibu tufenna oba oyogereza mukyala oba osaba kaboozi Allah okwogera kwe kuba kwa mugaso nnyo nga kudde eri abaana Adamu ate buba bubaka ne kibanga n'okwogera kwa Allah tekuli ku ddaala lya kwogera kwa mirundi tekuli ku ddaala lya kwogera kwa katikkiro manja atubisanuuse bulungi tekuli ku ddaala lya kwogera kwa beene era teri bigambo byogerwa ala mada al azmuna wal ajyal ebbanga lyonna n'ebyaya byonna n'ebyasa bigambo biyinza kudda mu ddaala lya bigambo byani
bya Allah oba wategerekese twanji Allah mukubitenda yagamba nti الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ما يتوغزروينو nkyokogera kwa Allah siku yokwogera kwengolugane mukazi wo ogamba kisitati wayase wagwani tokukapeke siku yokwogera kwa Katikkiro siku yokwogera kwa president siku yokwogera tufenna okwa mirundi okwokwani oba okwa seeka yenna ebigambo byonna ebya sheekh ebyaba ayogedde efuuka bya kitiibwa ng'ayogedde Allah byeyakola ki kulwokubanga alkalaamu al ajad wal a'zam wal ahsan wal arya wal ahab gabisinga okubanga bya bbeeyi n'okubanga bya muwendo birina kuba bya Allah subhanahu wa ta'ala balinga beesimesiteeka erigamba nti Allahu nazzala ahsana alhadith teri mboozi wadde bigambo bigenda kwenkana bigambo bya Allah ebbanga lyonna paka kufaaku oba kategeerekese bijja mu bwongo kati goyinza okugamba nti ebigambo bya Allah biyinza okufaanamu ng'omubala gwaffe aboolugave serukululengejja simanyi oba lunangwira ompa akawalako ng'ebbanja liwedde abiyinza okufaanamu kale ng'enjogera yaffe y'abazzukulu bankali kale biyinza okufaanamu ng'ekitiibwa kya Buganda okuva edda n'edda eryo lyonna nedda abiyinza okufaanamu kale nga ki ng'amannya go nti gwani nze Abdul Fatah Nswaza Luguudo nedda teri kigambo kijja mu ddaala mu bigambo bye Rabbuna tabaraka wa ta'ala ayogera naam wabula okwogera kwe tekweri ku ddaala nga lyakulanaagira kwaffe oba okujejembwa kwaffe oba okwogera ebigambo ebitali biweerere manya kiveeyo bulungi nnyo kajama nkibayita okuba nti bifaana abaana Adamu balowooza nti biyinza okukola ki ofaanagana oyogera ne Allah akola ki ayogera olaba ne Allah akola ki alaba owulira ne Allah akola ki awulira idha arada Allah bwayagala an yatakallama okwogera yatakallam biwahyin ayogera bubaka mu kwogera kwe akhadhat as-samaa'u rajfa eggulu lyonna likankala fayakhirun ahlu as-sama sajida bamalayika bonna bagwa wansi ne bavunnama كأنهم سلسلة على صفوان يبنغا بلك لجبره ويكون أول من يرفع رأسه جبريل أسوق القجو متوقع بلا جبريل فيكلمه الله ما أراد أن يوحى إليه الله لا مقام بيقلوا كبانا مساكو فما يمر جبريل على ملئ من الملائكة جبريل كالله ويقلنا باكم يا مقامة تيتكم ملائكة ونوك جنغ مبوزة ماذا قال ربنا الله قام يجي جبريل تبقام الله يا مقامة وببس بيابه أدمنا بقامة تيقول الحق الله يقل مسمه وهو العلي الكبير يقول مقول الله قامت ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربنا oyinza okuba nga oli mwogezi nnyo oyogerera emikolo okola ki bakuyita Rwanda manda enjogerayo teyenkana ya Allah oba awo wategeerekese okwawula akawakatirwa wakati wasinza ne gwe basinza nga tumaliriza olusalosalo lwaffe olwolwaleero olusalosalo lujja kugendera ddala insha Allah mpola mpola tulusaanuse kyekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala okuba n'emikono n'emikono tetugenda okumaliriza nakyo biidhini rahman tulabye okulaba netulaba okuwulira tugenda ku kigambo aidi ekigambo aidi mu Qur'an al-Karim soka tuingieko mu tafsiri katono tusaanuusewo tuleke tudde mu masala
nabagamba nze sibuulira. Nsomesa busomesa kochi sibuulira. Kati mu Qur'an Karim mulimu ekigambo aidi nga kiri ku makulu ameka 2. Ekigambo aidi bi ma'ana al-quwwa nga kitegeeza maki maanyi, ne aidi bi ma'ana al-adl nga kitegeeza ekiyungu nga gwe bw'okiyina. Allah alina emikono iye. Agiina? Naam. Kati abamu baba batunudde mikono eyo Allah agiina, wabula gye gyonna gya ddyo, talinaako kkono na ddyo. Tuli ku lusalosalo siwe kiri kabulaza tujja bisaanuusa. Allah emikono agiina naam, wabula gyonna egigye gya ddyo, talina kkono na ddyo. Kati zakatabanga Allah nga yaga nti bali yadaahu mabsuutataani yunfiqu kaifa yasha. Emikono gye gyo myanjulukufu bulungi nnyo, tifenna gwayagala gwagabisa. Abakufu bamala okuba nga bajogera ku Allah ekigambo ekyene nti yadullahi maghlula, yadullahi maghlula, Allah mukono gamu tagaba. Allah yaddamu naga nti bali yadaahu mabsuutataani, emikono gye gyonna gyombiiri gya ddyo gigaba. Yunfiqu kaifa yasha, gyonna gyadyo talina kkono naki nadyo. Ne wajja ekigambo aid nga tekitegeeza mikono, nga kitegeeza bimaana alquwwa, nga kitegeeza maanyi. Allah ng'okwogera kuzimba ku ggulu, okuzimba ki eggulu, yagamba biaidin, yagamba atya biaidin wa inna lamusi'un, wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fani'ma almahidun. Siwe kiri yakozesa ekigambo aidi nga tekitegeeza mikono, nga kitegeeza quwwa. Nalissa waggulu eggulu eryo nembissa mu bbanga n'amaki n'amaanyi, tetugamba n'emikono, n'emiki n'emikono, tujja byawula mpola mpola. Naye wajja mu Qur'an al-Karim ekigambo quwwa. Quwwa kisobola okutegeeza nga kitegeeza kitiibwa. Omusajja oyo w'amaanyi, ne mu Luganda gye kiri, yamalako Qur'an al-Karim nga totegeeza nti kabode, nti akubazi right cross, okitegeera tali mwezi ezaffe. Omusajja oyo w'amaanyi ng'otegeeza ga kisajja nti alina haqqi nnya. Omusajja oyo w'amaanyi bimaana al-izza, ng'otegeeza kitiibwa, ng'otegeeza dignity, tifenna otegeeza respect. Kati ne mukwano ekigambo aidi kyajja nga kitegeeza amaanyi, ne wajja aidi nga kitegeeza ekitiibwa, ne wajja aidi nga kitegeeza emiki emikono. Mukitegeeza amaanyi, Allah yagamba nti inna Allaha yumsiku as-samawati wal ard an tazula. Allah akwata amagulu omusanvu n'ensomuki bireme kuvaawo. Katalekesi ne wajja aidi nga kitegeeza ebiyungo, nga wogamba nti gwoyina emikono. Oba hadith Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith ibn Abbas radiyallahu anhu, yarwi Imam al-Bukhari edi sahih. Rasul sallallahu alayhi wa sallam Hasan Shaykh Albani yagamba nti ala ukhbirukum, abange mbaliremu mbabuulireko, an julasa, abagenda otuula an yamini al-arsh yawma al-qiyamah, kujjo wa arshi ya Allah kunaku al-qiyamah. Wasana yagamba bala ya Rasulallah, batugambe wame Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, laga laysu bi anbiya, bagenda kubanga siba nabbi, wala bishuhada, nasiba shuhada, wala bisiddiqin, nasiba siddiqin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man hum ya Rasulallah,
ranka ennene zonna ng'ozoogedde ometutagiya watu vigogo bonna bene obakoze eki oboogedde bannabbi bani manhum ya rasulallah n'abagamba nti nga tanakubaddamu yabaga nti wakilta yadayi llahi yaminan masina kubagamba baani bagenda kubeera ku ddyo wa Allah mukimanye nti emikono gya Allah gyonna gya ddyo wakilta yadayi llahi yaminan ge makulu ga aya ga nti bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha kati fanfa yayina emikono kocho yayina emikono siba kiri Muhammad yayina emikono siba kuli wabula gwe oyina kkono neddyo ekirala nkyamaanyi g'emikono gyo sige maanyi g'emikono gyani gya Allah ye gyonna gyajjo olw'ekigambo kya rasul ekigamba nti bal yakigamba nti kilta yadayi llahi yaminan emikono gya Allah gyonna gyaki gyajjo rasul n'abagamba nti almutahabbuna bijalali abayagana kulwa Allah bagenda tuula ku kido sayidi ne sayidi eya arushiyani Allah agambe nti ayina almutahabbuna bijalali bani abayagana ku lwange nga si nsonga za ssente si lwansonga mulya mwenna akakoola si nsonga nti mwenna mulina omuziro gwe gumu mwenna muli bazzukulu ba nkali mweddirangeye siba ayina almutahabbuna bijalali nga bayagala Allah tifenna Allah nabo n'abawo kubanga bagana ku lwani Allah kyali ategeeza oyagamba nti wa mina nnaasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب twagadde tujjo okulaba okuwulira okwogera n'emiki gyonna egya Allah gyaki ate amaanyi gaagyo tegali nga gakiki nga nakubye layiti yange no layiti cross osobola toyinza kusigala nga oyimiridde bboyi wange nze yange njikasuka nzito egyosoka n'okuba nga weekyanga lwaki amanyi bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala alina emikono naye nga tekitegeeza nti giringa gigyo kulwakubanga okukwata kwe si kwe kukwata kwo Ibn Qayyim n'asooka abiyiwamu awo obuugi entegera y'abamu'tazila n'abasajja abasuufi babagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala waba n'emikono waba n'emiki kitegeeza maanyi kyokka nedda wabula Allah waba n'emiki n'emikono tegiba mu kifaananyi nga gya miki mikono gyo tukuma kumanya nti Allah alina emiki wabula assuura gifaananga gityo giriko emisuwa nedda naleeta aya egamba nti inna batsha rabbik la shadid mwenna mukimanyi olukwata lwa Allah nga lunene Allah nga yakunyiza obucungwa lugoma nanta wetwa yamunyigamu buli omu nakkiriza nti awetwa inna batsha rabbika la shadid ati ye toyinza gamba nti enkwata yemu neyiyo kali akayimba kamwe tamukute yagamba yaye Ibn Qayyim n'abiyiwamu obuugi bal yadahu mabsuutatan ngoja myanjurukufu bulungi yunfiqu kayfa yasha wanga bwakoze eki nga bwayagadde kati waliwo n'okukwata gwoba okyagalira okukoma nanta wetwa oba okyaga nti ono kabejja yamalayo tuli fenna nayeta aya egamba nti inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id musi temwamulengera dakiika ntono seconds kibuga ne kikyuka n'ayiika muzanya covid temwamulaba
kyemugamba olukwata olwo olwa Allah lwe lumu n'olukwata lw'abeene oba olwa jjajjaawo oba olwa nnyoko bwe singa temuyina nsonyi muli kuki inna batusha rabbika nga yakutte okunyiga obunyizi osiza matu n'ofeekeera n'okuddusa Kenya nga tewamala n'okuddusa China nga tewamala n'omalira Germany. inna batusha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaqu fiha fahaqqa alayhi alqawl fadammarnaha tadmira. Kibayita olukwata lwa Allah yali atubbirako katono nnyo mu Qur'an yaga nti ara'ayta alladhi yagamba nti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil zifatu laba waawo alam yaj'al kaydahum fi tadlil yaleeta bunyonyi nga bulina amayinja 3 abiri mu bigere limu ku muki. Riwaya ziraga nti akanyonyi kaatanga ejjinja ne likuba omusajja omukafiiri mu kawumpu erimufulumiramu mu kabina. Kikyoliko lukoma nantawetwa toddamu kukyoga mumanywa buugi ng'ogiggala. alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil farsala alayhim tayran ababil. Allah n'atenda engeri gye banyigamu obucungwa tarmihim bihijaratin min sijil okumanya nabanyiga. Allah yaga nti faja'alahum kasfil ma'kul bafaanananga omudde ente gweridde n'esesema ekyemuliko. Bafaanananga ennyama pusi gyeridde ng'ebadde erya mmese neddamu n'egisesema. faja'alahum kasfin ma'kul inna batsha rabbika la shadid. Ekiraga nti emikono gya Allah si gye gigyo mu nfaanana emmanyi. Ibn Qayyim ayita etteeka erigamba nti inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Nga yagambye kuzikiriza na lukwata lwe nga yakutte mu kuzikiriza omulembe gw'abasajja abasiyazi yasindika malaku tulifenna. Allah n'agigamba keketa okuva wansi agamba faja'alna 'aliyaha safilaha وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. سوى قولي عشان بالقرآن ويمولي يقام يقام الملائكة يقام ندى كواتا أكالي ديوانس يكسم بدا ديلا كتاكي يكفوني كم بفونيس. الله سبحانه ناجي قام نيوانيك مبام يقام الله ناجي قام كتفونيك أبالا الله تيبكو أتكو. Allah yaga nti faakhadhatuhum as-sayha akhadhatuhum mugere musome kwa malaika gatwa kwa malaika abayi darusu ziliye zayita. Allah yasindika malaku Jibril n'agigamba babogolelemu kupiga sauti tu ate sayhatan wahida ate olubogola lumu ombitegeera saba Allah ibategeeze manya nnyo bisembeza kuntegeera yaffe muluyita luto yabogolamu buki bubogozi omutero kwaba na wrestling simanyi big show najja nawogana simanyi ano Roman Reigns yeta simanyi dog simanyi nawogana oyawunya n'akamwa alino kuba kyawogana amanyo ne gavaamu bifu. waminhum man akhadhatuhum as-sayha. Allah inabe yagamba bugambi malaika ebakole ki mumukimanyi nti emmotoka esobola okukuba eŋŋombe ng'oli mu nsonga zo ez'omukwano ez'obwegassi n'okangibwa oba awani alabawo n'oweekanga bw'oti ogenda okuddamu okwenoonya mu giyaawo kulinnya kulwa kiteyawula emmotoka eringa ezikidde ne bakuyira kutuza muyinza okunzizija emize kankomaawo tuli banafu nnyo baganda bange tuli baki
banafu jjo kale tebakubye eŋŋombe naye ng'omanyi nti ogwo omwezi gwakoze eki gwawedde ku tufena kyakulya nga gye busaatuukamu awo obugatto si bwe guli haja tinagamba Tata Abdurrahman ogamba anji oyo ayinza okuba landiroodi oyinza okuddamu okwesuuba tuli banafu baganda bange twepankira bwe tuli banafu nnyo ennaku zino waliwo ebiyitingana mu busimu obwa lisiti gye batera okusoma okwo okitegeera lisiti eno yawedde waliwo lisiti ejja eriko gundi ne bamala okukubira essimu ne bagamba salaamu alaikum warahmatullah oli ku lisiti ey'omwezi ogujja oyinza okuddamu okulya sheekh omu omusawo yali ayogera ku bakyala okugenda mu nsonga mu mbeera yaabwe n'agamba Allah asobola okuleeta ekikangabwa ekiki eri omukyala tufena n'agenda mu nsonga nga ennaku ze tezinnatuuka tuli banafu wa khuliqa al-insan dha'ifa bye mwewaana wanze nnume tesolirawo buli kyo sisolirawo owulira nnume tekola ki tesolirawo nsaza aluguudo okitegeera basajja b'amaddu noweyita amannya agakangakanga twifenna mpiso teyeesigamwa okitegeera fe mulisonze agamba nti mulimba Allah yagamba malayika kuba nti eboggola mu buki kubanga tuli banafu tuna udhaifu hatuna lolote tuna udhaifu we are so weak tifena nothing we can do, we don't have courage, we don't have power, tetulina maanyi kwepanka kwa bwerere na kwekaza ekituufu mukuba tuli banafu tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala kati obalaga nti emikono gya Allah si gye gyaffe manyi baleeta aya egamba nti inna batasha rabbika la shadid olukwata lwa Allah si lwe lwa buki si lwe lwa buliido si lwe lw'abantu kulwokubanga innahu huwa yubadi'u wa yu'id. So Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lwaleero olusalosalo olwo lugende mu bwongo bwaffe olw'amaaso nti endabayo si ya Allah, amatu okulirako si kwekwani si kwekwa Allah, okwogerako si kwekwani si kwekwa Allah. Allah okufulumya ekigambo mu kigamba Jibril eggulu lyonna likankana mukankana bamalayika bonna bagwa waki bw'oba oyogera ani akankana mukyala kyagenda mu nsonga kale just olw'okwogerako oba gwe n'ogenda emmanju bwe tugamba nti Allah ayogedde byayogera amakulu gaabyo n'eddala ly'ebigambo bye si bye ebyabeene si bye ebyakatikkiro si bye ebibyo si bye eby'omukulu w'ekika ky'ewammwe ekirala okwogera kwayogera bubaka ate ayogera nani n'amalayika bokka ffe ebyaffe biba bigonzeemu nabbi n'akunnyonnyola tuli ffenna ne Allah byatadde mu kiki mu kitabo era teri yagenda kwogera bigambo nga byenkana ebigambo bya Allah kulwokubanga innahu laqawlun fasl ebigambo biba bisengejje bulungi biba scrutinized biba measured biba precise and concise. Taseerera Allah tananaagira tega bigambo bitali biweerere ebirimwogere ebyammwe pokopoko nedda innahu laqawlun fasl ate wama huwa bilhazl ate ibeeramu kusaaga. هذا مسار إراده وتهيأ إعداده وأن الله على قول والله عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبوزا كوتش نذكر زقوا وكا تجينا كوجلا كوني الله نعم أبوز الزكوتش تنا يجلا كوني الله سبحانه وتعالى وكوجلا كفني الله كجا كبكوي يا ولد كنا قري قيامة كبكي زبوكا waku dunia kuno omuteeko gw'okugani Allah guliwo gumu gwokka essala yeki yessala kasokadaba yessala waku lunaku lw'eqiyama ososolama yakyogera Allah tugenda mulaba fayukallimukum agenda kwogera naffe walaysa bainahu wa bainana tarjuman walaysa bainahu matwali wakati waffe naye kuvuunula kasokadaba Allah subhanahu wa ta'ala tubuuzeeko
Allah yagenda otubuuza ku lw'okubanga tujja kuba tuli bagenyi be, so siffe kubuuza Allah. Yajja otugamba assalaamu alaikum. Allah okumanya kwe n'okuba nti ayogera n'abaana Adamu kuli mu ddala lya waggulu. Y'ensonga lwaki okwogera kw'omwana Adamu ne Allah ku duniya ddala lyabakkiriza nga boogera ne Allah subhanahu wa ta'ala mu ssala fi salawaati al-khams. Mu ssala emmeka? Ate asa toyogera na Allah oba weerimba oba okwekweya kujjirita kusala. Wabula ekkubo ery'okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala yerino. Ekirala kwe kuba nti twogera bigambo bye tusoma bigambo bya Qur'an al-Karim. Wabula ku lunaku lw'eqiyama tugenda kwogera naye kifaahan nga kulabako nga naawe omukola ki? Allah kyeyagamba nti wujuhu yawma idhin naadhira ila rabbiha naadhira. Ba nti abaddu balabako Allah ne Allah abakole ki? Abalabeko. Allah twogere naye, Allah ababuuzeeko abagambe salaamun qawlan min rabbir rahim wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun. Allah abotwoyere salaamu ku baana Adamu abakkiriza, agamba omumindigizi, omukwaki, omuli w'amayirungi, omusiyazi, tuli ffenna vaawo nja kwogera na bano bokka. Allah okuba nti agenda kugamba Adamu nti assalaamu alaikum, bagambe nti Allahumma anta assalaam wa minka assalaam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Era gamba kuluga aya egamba nti ya ayuha alladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumat ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله كبانا أغنى بغانت السلام عليكم. tetugamba kubuuza kwa beene ku baganda oba kwa kyabazinga ku basoga nti mukuba mutya kodeeyo okitegeera. Tugamba okubuuza kwa Allah, ekyo nakyo kirala tokigattagatta n'okubuuza kwaba wala abaza okubuuza kubako mu kidaala mukulika amakubo muli mutya bassebo gye tuli bannyabo mugamba mutya bannyabo gye tuli bannyabo mukulika amakubo tugayiseemu seeryo. Tugamba Allah okubuuza kubakkiriza nalyo ddaala lyabakabejja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.